nze member wenkugambye nti alina enteekateeka gyali mu kuteekateeka ali bweru ateekerateekera nuupu yes ateekateeka agiteekerateekera kukola ki bw'oba onoofuna obuyinza tobeera bubeezi mu nnyumba oba mu kibiina wano olina okutambula n'onoonya resources zinaabayambako n'onoonya emikwano emufaananya ideas n'onoonya ebintu byonna ebikutwala mu buyinza kuba ekibiina kya National Unity Platform tebaakiteekawo kukola business it's a political party eyagala obuyinza si bitiibwa kwa kino kye tubadde nga tukayana ne bannaffe abamu bajja mu byofuzi kunoonyaamu bitiibwa era bw'oliba omuyita tayito ye ng'alaba atuuse yajja kunoonya buyinza okirudde ssebo n'olwekyo ssebo so ebigambibwa nti gavumenti yali emunoonya biki n'adduka si bituufu yeegendera kuteekateeka kibiina kakati okuba ng'ogenza okuteekateeka tekitegeeza nti gavumenti tekunoonya omanye ekiriwo mu ggwanga buli gwe balusuubira nti nno nti ajja kulya entebe ya Kerode nga bamugamba oyo mwana wa bulenzi yakazaalibwa gwa Kerode nga bateekawo amateeka ntuteekewo sovereignty bill emukwatireyo so ebyo byonna tubadde tubisuubira bingi bikyaliwo ng'era na bino byenda babagamba ebyabayeekera ebiseera bijja tuuka nga ne buli munnamawulire ayogera amaze bamuyita muyeekera nti oyo is a rebel era nga kati boolaba bannaffe abamu batandise oba implicating abamu badduse eggwanga ng'Honorable Ssemujju they are not within the country golowooza Honorable Ssemujju ayagala asanyuka okubeera ebweru w'eggwanga n'alekawo ensi ye wano n'abalalalala kasita baba omanyi kasita owulira nga gavumenti egamba nti gundi ne gundi muyeekera and others atiraji wekanga nekkungu enkeera bamuga okusinziira kukulaba kwafe oyinza okuba muyeekera andiko obwana bangu bukyali buto ati kyenkugambye kasita gavumenti eggula fayiro rahuma wange akyali muto egamba nti others at large olina okuba extremely very careful ebyo si bipya naddala eri mu Uganda nga bwe tuli wano mu East African region nze nali ntuddeko ku lukiiko lwa security olwa Great Lakes region mu parliament yalondanga ababaka b'enaale mu basatu n'opposition omu nga mutuula ku lukiiko lwa security olwa Great Lakes ne mutambulanga mu nsi ezo zino zonna nga mugendayo in fact olukiiko olumu twagenda n'olanya mu Central African Republic nga tukuumibwa mundu nga waliwo hoteli mwe tuswa naye ng'emmundu ze zitwetoolodde ne boba mundu ze zitwetoolodde naye abasajja bayo ne batugamba anything can happen anytime so oba weebase be careful oba weebase n'owulira akadenga kakuba sobotuka emisinde aba oli mu pijama yo genda mugenzi fuluma wabweru tuba tukugamba nti aduya ze so ne wano mu Uganda anything can happen to anyone at any time era eggwanga lyatuuka wo we tuli lwakuba nti we have so many pretenders wasanyusenga ki nasanyuse ne ngamba nti gavumenti eno naye erina byeteekayo ebisanyuka bwe mutulaba kama tugana amawanvu mutuyita kamyu nawulidde agange mawanvu galinga aga kamyu bayinza okumpita akamyu bwe mututunulira ffe ab'amatu amawanvu mutuyita bumyu lwaki ogamba bwoti nawulidde nga batandika okusoma abagundi bano kimanyi bayeekera nempulira nga Dr. Kiza Besigye nze siri memba we ninga abantu bebamusomerako mbuba lw'omusana obaddeyo omukyaza ku TV ne banna abalala abo bo nga tebannabakubakwata bemuyita abayeekera nti bali bagala kusula gavumenti nti baali baseketera gavumenti nga Besigye anoonya mu baanayeekera nabo mbu anoonyerwa omusana naye mutulabako amatugana muwanvu mutuyita mpisi oba mumyu nze mbuuza bubuuza gwobakyaza abo balwa omusana be bagamba nti bayeekera basalaamu omusumba bo nga temunaba kubakwata Besigye mwamugambye muyeekera n'abalala ne muteekawo files nti okusinziira ku state siba yeekera baali baagala kusuula gavumenti kujja ku gavumenti okusekeeterera nti bayeekera basekeeterera anti kati indictment nali njiraba eriko Mwami Lukwago then kati nojja ku bano Ssemujju Ibrahim Nganda yadduse Salamu Musu yadduse eggwanga ani Ssemujju omulabawo teyagenda kuhijja kati gwe mulinde kuyijja ssebo ekiri wano abaana bannambi omanyi ekiri bakolebwako teyagenda kuhijja olaba kati gwe mulinde kuyijja abayijja bakomawo ddi ali bweri wa ggwanga gwe ngambye yijja akomawo ddi anti yatugamba genze Mekka kola that is the software gwe batukutaddeko ebyobuyeekera
they are ficketing bakutaddeko ebyobuyekera anti kati mbadde nkubulya indictment eriko Ssemujju Nganda Salam Musumba Kyazulu Mushana mukwano gwo Honorable Lubega Mukaku ati ogamba mukwano gwe naye sitete enzo okunkwata mukwano gwo muyekera wo wachomuyita mukwano gwange wakibiina kyange mwena muli opposition abo ngate munabakwata bemuyita oyagala bakwate no mbuuza why tibano mugamba nti besijagala kuyekera nti mubonna nanoonya Mukaku ebagodira wewe tula kama tukalonosa mutuyita buno obumwe bayita wakayima eti besijagala kuyekera ebebe nafe tubitunulira so omuza nti boli wabayagala kuyekera mu bantu bonna nti mu bantu bonna besijagala kuyekera nanoonya Mukaku nanoonya Lwomusana. Once upon a time we had a country called Uganda. Once upon a time we had intellectuals. Once upon a time we had intelligence. Nsecho bwe minde tedenga ndi mulamuzi satsoma mulamuzi. Nsoka eyo weba mathematical formula entwalira wicho okukolako. Nti besijagala kuyekera. Naye mubayagala okuyekera nabo Mukaku. Lwomusana Musalamu Musumba bano bakyamujosolo bateekako ne balukwago kubanga nkimanyi those are active politicians. You can do anything. Oyinza n'okugamba nti yasazeeko omuntu obulago n'oteekewo omuntu. Omusajja kyatusomesa nga tulina omugenzi olanya mu Central African Republic natugamba mu nsi zino eza Africa anything can happen anytime. Basobola n'okujjano ne bakuteekako omusango nti obadde oli wano opulaninga kujjako nsi yo nga naye kyakuleese wano mirimu gya parliament. So we live in a country kati amatuga nkoze ekyo. What's wrong with your ears? Ne manti balimba gambye nti bwe mutulaba kamatu amawanvu mutuyita buno obumyo bwe mutakozi heya wakayima buno obubanga obumyo mutuyita obo tuli bantu nti bakutunulira guluta maguzi obanze pole banda bakamatu balaba embuzi yennyini eweddeme balaba akamyo akawedde emirimu kuba n'embuzi olumwe ka n'ogitwala ku ttale mutuntu ne ga musana gwakayo sijja genda obumyu boka kola kyokola ki kyoyagala so kakati twagala kwa omusango n'okukyali mu kooti ne kati obuuza nti lwaki bano bakyataayaya lwaki bano bakyataayaya sagalo lete bano bizibu si kuleeta bizibu oyagala bakwatibwe. These are Ugandans. Yes, but do you want them to be arrested? They are all Ugandans. No, when we see some of our colleagues running out of their motherland nga bali eri panicking, everyone is panicking. I am still asking myself a question aba basoma ebyo nti ate bano nga bali wabweru ngera bwe najjano nenkubuuza nze bibuuze byange ngendo kikubuuza njijja ku mutima kuba sina mpalana ya byabufuzi nze kumanya sina mpalana ya byabufuzi n'ababbe ababba akalulu kange bayita waawo nga simukubye na jinja gwomanyi singa nateekawo resistance mu kubba obuwanguzi bwange emirambo egyali gudde kakati kye nkugamba nti naye n'abalala nga temunaba kubayoola kuba state bwetandika okugamba and others atiraji tuyinza okukeera enkya nga bagamba taatalahuma naye kwaki kati buli bwebasuubiriza nga naye bwe basuubiriza nti ono ali threat nga naye bakuteekako kati zezo questions zetulina kubanga kituluma okulaba nti abannayuganda abaliwo mu 21st century abaali competing mu byofuzi intellectually kubanga nze I would have expected nze bondeeta ne Balamu nga minister wa local government competing naye intellectually nemubuuze ne mugamba batuwa omuzindalo wano mubuuze nti oli minister wa local government netandika okumubuulira ebizibu naye nayoga nemubuuza how far otuuseewa nakuddamu ye debate intellectually n'ebino ebyokuddangawo buli gwolaba gwosubiriza omuthreatening abantu balivinga mu fear obadde obuuza ku mwamiro omusha nabadde ne ku barometer joko NBS TV why doesn't the state arrest those guys the suspects bwe mubanga kyemuli konga nemubuuza ekibuuzo ekyo ku barometer NBS television what we are Shama waliwo ekifo bakiyita Katabushera. Bakiyita Katabushera. Moloka wewikira ng'okutta obuugi obushera buyika because of the steepness. Ebyo gye tuva. Totidde bigenda mu maaso. Ebyo gye tuva. Nalaiva. Ugamba it's 15 kilometers in the national park.
Yeah, tubeera n'ensolo tubeera ku mwalo kikitegeeza kye temugambika ku mwete ate ebinnyanja gyebiri Good place ojo kyaleyo ya ogenda kuyingira waliwo omugga baguyita nchwera that's a cobra yeah enswera onyonyola waleye okutya kwelina kunyonyola enshama kijanja bagitalekedwa naye simanyi bale bagiyita kidda ono kyatya si geography gyova sogera ku kitundu yawulira tunulira gwe ngawo omushaka kati bwovaawo waliwo ekitundu kya empogo mazirinya emiti ulira amanya gano Charles Romushana Ibrahim Ssemujju amanya sigange Salam Musumba amanya sigange ago amanya tata yagamba I think your question is well answered. Kati oyo gobuuza bamubuuza erinnya lyo gwani mbumvira kasangati nalingeze kairanda ni naye ate ekyo obuugi mbunywa bamubuuzizza erinnya lyo kati be bantu bamwe naye mu state ene okusinziira ku biro ebiriwo olina naawe okukyusaamu mu nkola ng'omuntu kati ffe kye tusaba abakulu abali mu gavumenti stop threatening Ugandans wabeerawo omuntu azizza omusango amakooti gakola ki weegali naye buli we mubeera mu nsi nga mulina abantu nga babeerawo mu fear state of fear nga agenze ku mulimu tamanyi oba anadda abasiraamu batera waliwo essaala gye beesabira nga bafuluma ennyumba njerabidde bagiyita batya ebigambo byayogera omusiraamu ng'afuluma ennyumba oba abagamba inshallah ng'afuluma ennyumba naffe tugamba nti Katonda Yezu akubeere kakati bwe mubeera mu nsi nga everyone is vulnerable to state machineries n'owulira nti the politicians of a country batandise okubalebolinga nti bayeekera owulira sebo n'otandika okulaba obubinja bw'abantu abali mu ngoye civilian clothes nga bagenda mu bitundu ng'ewa Kiseka ne bakuba mu bantu amasasi abalala nga bambadde obukookolo naye nga bali mu civilian clothes nga bakuba mu bantu amasasi sazifitse firimu kwebino ebintu ebimu ebiraba naddala mwe ababeera mu byalo abatamanyi kigenda maaso mu ggwanga bwe babibalagako ku mitimbagano muyinza okulowooza nti se firimu these are realities omanya nti ensi ekenze naddala wano mu Buganda wazibu nnyo Katonda yakola Buganda nga yanjawulo nnyo Katonda yakola Uganda ebitundu byonna ebirala naye Buganda yagikola nga yanjawulo nnyo wano we bayita omutima gw'ensi so twagala kubasaba nti bannaffe abali mu makomera Balukwago Bakiza Besigye ow'ekitiibwa Muwanga Kivumbi okubanga n'essaawa ezaleero ebitongole ebyokwerinda ebiri mandated okukuma bannansi nga bw'obibuuza nti owaayi mwalabyeko ku w'ekitiibwa Muwanga Kivumbi nabyo nga bikugamba tetumanyi gyali ng'abaana bawambibwa enkya n'eggulu nawulidde waliwo n'omukungu omu mu gavumenti eyeesibiridde okwana mukazi w'omusibe tavaawo amukwane. I've not heard what you're saying. Sogedde mu Luwarabu. Waliwo omukungu mu gavumenti eyeesibiridde ku mukazi w'omusibe gwe baawamba amukwana. Is that something wrong? Lwaki okwana mukazi w'omusibe gwe mwawamba? Amukase. Wabanga byakuteeseganya. No. I don't think that's an issue. Kubanga to you. No. To you it is not an issue. But gwatuukiridde obulungi naga nti munnange. Kakati gwe nkugambye. Yaba fe tulina pain. No. Z'abantu baffe abali makomera. You may not be feeling the pain because it has never happened to you. But I've seen so many of our colleagues, families zabwe zonna zigenze. Kati otandise bya lugambo. Si lugambo. Ate nze nkugaye ndi ku social media. Nkugambye live one. Nti waliwo omukungu mu gavumenti atandise okwana mukyala w'omu ku basibe gwe baawamba. Abeera wali eri nga ayagala kumutwala omunoonyaako ki. Kakati bino bemugere mubiwulira emulowooza nti sisobola kukusaasira kubanga Bayibuli egamba nja kubamu okutegeera basobole okusaanawo olw'ebikolwa byabwe kisobola kukusaasira ne bwe nkusanga ku kasemiiti nga weebase sikusaze era kuyitako ne nkugamba jambosa neneeyongerayo nga lwaki ettima bweri anti si ttima olaba naawe bino obiraba
kubanze nawe olabo biraba kubambulwe nkulaba omutima gwa Pieruyu ndifuwe twogera mutuyita bayekera petwagamba ati amalwaliro gafa abo bayekera mubatwale mu basement okusinzira ku kiriwo mu ggwanga singa n'omuntu mu Uganda muno okuvaamu n'omusanga ng'agenze ku kivulu mu na Uganda omukubirawo omuggo ku kye tuyitamu naye bye tuyitamu bino biri mu katabo kabakayita Animal Farm akatabo ke bayita Animal Farm okamanyi aka George Orwell genda waliwo abakataputa nako mu Luganda kali mu Luzungu basajja basetinga ekintu kyabwe nti all animals are equal ku mateeka agafuga bawansolo all animals are equal but some are more equal than others yensonga lwaki nti bwe tuvaayo ne twogera babawe 15 tuva mu kulonda ng'ogyeko abakulembeze abatweka kaatikako bananse batalonda naye tuva mu kulonda obadde nga tuli abantu babatikka ku bibaasi n'ebirole nga bagenda bajaganya those are the people don't expect to have different results when you have the same leaders in the same positions tosubira kyanjawulo tewateeka kyenjawulo kye tuyita miracle abalokole bagiyita miracle miracles no longer happen in politics. Lwaki weewuunya nti nze neewuunya bino? Anti golaba naawe nkwewuunyijja nze nali nkuyita muzibe. Nga bwe nkulaba ngamba ono muzibe kuba ebibuuzo by'obuuza ne ngamba ono muzibe ow'ebyo sigamba ono muzibe ow'amaaso naye muzibe ow'ebyobufuzi atalaba. Nga wojaza kugamba nti ensi eri bubi egenda ng'ebibuuzo by'obuuza bindaganga muzibe w'ebyobufuzi. So weewuunyiza nze okulaba ebyo? Weewuunyizza kubanga naawe byosobola obbiraba n'agenda okuwulira nga n'afuga eggwanga linaavaayo nti bana byemulago mubuuze nti emyaka 4. Is it surprise to you or byebigenda maaso? I'm surprised. Yeah. Byebirina okugenda maaso kubanga they are set tolowooza nti biri accidental. Sibiriwo nga kabenje nti byaguddewo byakusetingibwa nti walina okubeerawo klasi z'abantu waliwo abalina okufuna emirimu emirungi waliwo abalina okuba nga be bagula ettaka on daily basis nga balina money ziri unaccounted for waliwo abalina okubba eggwanga lino nga baweebwa bagiyita batya eyo license okubba nga twenawo omutwala koti zaffe weeziri koti zino koti nakugamba Nandutu ali mu kkomera omusango gwamusinga yaliyo because she has no godfather in government. She's there kati olina abantu bakristo bole twabogeddeko bayoola the other day wanchaza nenkugamba nti tebasobola kutwala Anita Amongo mu kkomera wakyogera wano nibo bawategeera tebasobola nze nakugamba tebasobola mutwala she knows a lot with those people ne byabadde abakolera byabayisiza mu parliament nakikugamba nti Museveni cannot take Anita Amongo in prisons of Uganda. The highest prison Museveni jasobola kuteekamu Anita Amongo ge Makage mugiyita home arrest bagiyita house arrest no waliwo bwe bakiyita ekitali na arrest ng'osobola okutambula mu compound house arrest oba tebakukiriza kuva mu kasenge kamu ne mu compound agenda n'akuba essimu n'abeera ku watishapu ze n'alaba ne baleeta amata n'ennyama nakugamba they cannot arrest her. They are just playing on your minds because Ugandans are good at being excited quickly and forgetting so quickly. Onewunyisiza ebyo wakajjobira b'emulago byewala byemulago ku Cancer Institute wakajjobirabe kwegamba byakwewunyisiza nnyo kuba kati ffe waliwo ebitakyatwewunyisa okuwamba abantu tekukyatwewunyisa okusanga emirambo kyekyakwewunyisa okugenda mu ago amalwaliro twabuuzanga originale nga mwe mutuyita bayeekera ba gavumenti eddwaliro lya gavumenti libeeramu litya private wing awakyogera wano nenja how can that happen they said it neddagala eriva eno lye tuyisa nga parliament ligende liyamba abantu babulijjo baliteeka mu private wing erisobodde otuuka kuba eddala baliteeka mu famase zaabwe zino ennene ne mubaawulamu genda mu private wing naye mu lya gavumenti lwaki tebagendera ddala malero ga private omuntu bw'oba osaze okugera mu lwa private genda nze bwe nkusanga enakasero sisobola kukuyombesa nkugamba he has decided to go privately obusenge buli awe mulago nego osiriwaza abantu mulino ddwaliro lya gavumenti ate otaddemu obasasula sente n'otwala omulwadde mu ddwaliro lya national referral mulago ng'emmotoka etuuta omulwadde balina ogisasulira obulyeko ekirala ku ekyo saawa eno nina omuntu ali mu ddwaliro emulago
yagenda kuzaala ne bamulongoosa akasenge kaalimu buli lunaku bakasasula $10,000 olaba naawe ebyo obiraba nze nali sikusuubira kubiraba ebyo no ati otandise nawe okukifiiringako otandise okifiiringako ekyali Mwanimolo Farm amateeka gateekebwawo ebisolo ebirala ne babigaa nti amateeka weegali naye we Wambizi ajja sulanga waggulu ku kitanda eky'omufaliso mwe musule wansi ku semiti teeka wano isigala ligamba olwo animals are equal naye Wambizi ye ne yeteerawo obukwakulizo bwe ku mateeka samwamowa equal yali asad Mwanimolo Farm Wambizi yasula eri waggulu ku kitanda mu Animal Farm Wambizi yesulira waggulu eri ku mufaliso ku kitanda waggulu ku mufaliso esikweri njenkadde mu kasoma kataba babagane bamateeka basula ku kasemiti kuba etteeka yateekawo tolo animals kyenkugamba nina omulwadde mulamu era mbadde ngenza okumulaba kwe kuyitirako mu Uganda Cancer Institute ndabo bakye neemulugunyako kyakyuka amaziga gampiseemu ate oyogera ebyo nze waliwo omusirikale omwe yali akaabaawo ne musanga nga akaaba nga bamusabye sente ize soja musirisi wa bulijjo n'akaaba n'agamba sente zimbuze katumuweeyo afe nga gwawaayo ye maama we mukyala mukadde naga sente zimbuze nze ze baasabye kakati ebyo mulina okubiyitamu musobole okuddamu amagezi bannansi kubanga ebiseera ebisinga abo bakyakulanye bawala na gavumenti waliwo n'omukyalo omugwe nalabanga ng'ayogera ebigambo bingi n'afuna olumba awo nga lumuluma nga balina musondera ne bajja ewaffe baleeta obubbo ne ŋŋamba ate bano abawaana gavumenti ffe batuyita basiru lwaki tubasondera agende babadde awaana bamukolere kwaffe ebiriwo tebikyatwewuunyisa ate gwe walabyeko nakatono kubigenda maaso mu ggwanga n'oddira eddwaliro lya gavumenti mpaayo ku mulembe ki nga era bwe baateekangawo private wings ezo zaabeerangako special restrictions naye olwaleero bakutuuzaawo omusawo no bw'aba asobodde okulabako naye guba mukisa obudde babumalira eri private wing omusawo okulabako mu ddwaliro lya gavumenti gwesasula is an opportunity agenda kusikamuza kuseemu no mukisa tebatera kubalaba kubuuza olina ki bw'omuyogerako ebingi n'akugamba oba osigalawo kubanga naye omusawo avudde ewaka bamuwa obusente butono awulira waliwo bwe batwala ekyankwanzi nga talina kyakoze ne babawa sente empitirivu babawa obusente butono abasawo babateerangawo ze bayita doctors quarters nga zaabwe bumalimu amasannyalaze gavumenti egasasula mubeeramu amazzi nga n'abaana b'abasawo abasinga balina specific government schools ze bagendamu naye byonna ng'ekiwandiiko ekitabo ekitukuvu bwe kyagira bwe kiwandiika mu kitabo kya Yokaana 10:10 oba John 10:10 bwe kigamba nti omubisi sitaani yajja okubba okutta n'okuzikiriza genda olaba abantu ebafaanana otunuulira ne minisita nawe n'atandika okukyamuukiriza mbu minisita yabirabye eggulo tubadde nga tubibagamba nti ffe tetuli bayeekera omuntu omugezi yenna bwe bamugamba you have done something wrong akyusaamu awuliriza n'akyusaamu golowooza okufa kwammwe kulina kyekusobola okukyusa ku basajja bano ne bakugamba nti olw'okuba abantu bali eri mu Cancer Institute nga bagiyimbiridde ne basaba ssente mu palamenti n'egiyisa ne bateekawo abantu baabwe n'eddwaliro n'ettaka ly'amalwaliro ne bagenda nga balitemako bwe bateekawo zifamasi zammwe bateeka eddagala ery'ebbeeyi lye mulina okugula kati bateeka eddagala mu ddwaliro famasi zaabwe bani abagenda okugulayo eddagala katukole kiwesho anti temulina kyakola the plane has already taken off bakugambye landing gear mwali badde mugikanikira wansi ku ground ne muleeta amateeka babawe 12,000 omusajja omukulu n'omulaba aweddemu n'atuuka okulwala nga bamusondera naye nga wali abadde akuba ttembere babateekako t-shirt eziriko protecting the gains kuba nsuubira naye wajambalako private wing mudwaliro lya gavumenti ekolamu ki golowooza intelligence eriwo ku byamagye byokka ku byabuyinza lwaki aba intelligence tebagenda ne balaba ebintu ebyo nti emirambo gigwe ejja kansa kakati no wano otunuulira wano neetuukako malwaliro geeyo ebbali etali agamba
Kikambwe. Kyaba kiri no tudde nde nabuuza nga ndi mu parliament lino eddwaliro lye mwasanga bateekawo osasuza otya omuntu aleese omulwadde emmotoka ng'azze mu ddwaliro lya gavumenti ery'ensi ye n'omusasuza mbutolina kufulumya omulwadde ne bw'aba afa olina ozisasula wali eryeza emmotoka okuyingira ne bw'aba yeesi mu ddwaliro lya gavumenti. Do you know who takes those money? Okuyingira ku gate ye Mulago kankwe wano Mulago National Referral olina emmotoka ye erina okusasula sente. Zaaki. Nga bw'oyingira mu Makerere University emmotoka ye erina okusasula sente. Obadde okimanyi? Baani abatwala sente ezo nga buli kikolebwa Makerere sente twewola neewole. Bani abazitwala? Anti zaba. Kubanga nali Makerere luli. Zaba nwera. I had gone to apply for my PhD. But the sate bampa. Which is okay. Sibalina kubuzibu wa Makerere mwangana. It is okay. Naye bwe nali nyingira nalaba nga yibano bwe nali nkomawo ne banga batojja kufuluma sasula zisasule buuza zikola ki sente zirina omukulu azitwala azikuŋŋanya azitwala oba police ya university. No, it's not a police. Gwembulia police bano be basinzo okusoma nnyo police. University teetaga sente. No, university yeetaga sente tutuganye. Zikola ki nga n'abayizi ogambye togenda kubaweerera. Kwezo sente zaali badde ziyamba ku bayizi government beweerera. Zaali badde zigula emmere. Emmere y'abayizi. Nga zigula emmere y'abayizi ng'olaba zikyusa ebizimbe because these people are collecting billions of money. Billions of money. Never n'abayizi oluyingira ofuluma ng'osasula every day how many bagita parking thousands of people abasasula parking n'abakozi baamu balina okusasulira parking okusijisa university ya government anti ya government yenkugambye nti fena twebuuza zigenda wa anti zabano who accounts for that money zabano ngeze Mulago wali obuuza gwe nga yatuto omulwadde Mulago wamutwalidde mu motoka yo tewasasudde sente sasa sudde wayiseewa katujja tandikira anti kyenkubuuza wayiseewa era bajja kukugamba Mulago kije nabadde kubanje nayise we nabadde simanyi bate banzijeeko we nayise wawe bakyajinga wano ku main anje kinoonyerezaako ndabe kwegendayo opakinge waawo fact enchando bajja kukugamba ekyo oba otandikirako era bwe banaakulaba kati gwe bakumanyi bajja kulagambe ngenda kwambala akakoko parking awo ogende ngenda kwambala akakoko kakati gwe nkubuuziza mu university ya government ekyo nakiraba Makerere nakiraba neewuunya ekibe ekya government osasuza otya bannansi nga ne sente z'obanyuunyuutamu tebalaba kyozikolamu ebikubo bya university byonna byafa government wa university sente Weba government wa university said lwaki ate bali badde banyigiriza abayingira mu university webanga government government does not mean the regime. Government means you and me, the taxes we pay. Yeah. Not Museveni's money, not NRM's money, not Parliament's money, but the taxes you pay. Gwebabanga government ekwata sente neziwa university. Buli kimu neziwa lwaki abantu ababa bajingiramu mubasoloozamu sente billions of money and you don't account for that money. Who takes that money? Ng'obuzimbe bwonna buli bukaddiye obuzimbe byonna bivundu wali ne kalangi kabula wali bajja mu parliament nga beewola sente ezigenda okuddaabiriza Lumumba. Naye nga sente ezigenda okurehabilitatinga zizimbamu ekizimbe hole empya ne zifika nawo. Really? That's the Uganda you are in. Who will question that? Sente ze basaba okuddaabiriza okuyita renovation oba tukiyite rehabilitation ekigambo ekituufu renovation ezaali zigenda okurenovatinga ekizimbe kya university ezasabibwa nga zizimbamu ekizimbe ekirala ekipya ne zifika nawo ne mubawa anti kati tunuulira ne parliament bwefaanana mwabawa kati golooza lwaki tebasobola kubasiba abo abakulu ba parliament mwabawa sente kati kwibabawa you have the capacity okuziyimiriza nga buli ali wali agamba yigwe nga mwatukola bubi parliament anti nedda siwe I'm just showing example kuddabiriza sente zasabye okuddabiriza zizimbawo ekizimbe ekirala ekipya ne zifika nawo abasajja bakugamba we are protecting our gains gwe nga bakuteeka wali ku kasemiti nze ne bwe nkusanga kungu wali ng'oli kasemiti nkuyitako ne nkugamba jambo sa anti kakati Bible egamba Katonda si mukwano gw'abantu
lwaki agamba nti ngenda kubamu okutegeera musobole okusaanawo nzondeka inkuleka kubanga that is the choice you took. Which choice? Which choice have I taken? Line biri. But which wabali area abanyigiriza. I'm in the middle. Tewaliwo middle line. Teriwo. Already condemned. Bobeera nga bakukondemize. You are condemned economically. You are condemned politically. You are condemned socially. Tewaliwo kye musuubira kukyusaamu nga abakulembeze be mulina beebo. Abali mu bifo. You expect different results. You have the same people be mubadde nabo abasetting ezo za agenda. Singa mubadde n'obukulembeze obupya nga tebuli people centered, you'd expect results. Nikati kuno kwe mulimu bakuyita okuwanjaga. Muli omwajja kuwanjaga ate mujja kukirozaako. Abamu mutandika butandisi olinga agamba tukirolezeko ddala. Nedda sinze ngamba. Nze gwe muwa musolo gwammwe. Tuguwa government. Bwolowooza Amini yakunganyanga sente meka okuba ati busaako ebyo ng'ate yali teyasoma. Omanyi ba professor bameka abali mu government ya Amini? Nedda. Oba abobote. Naye balina omutima gw'ensi yaabwe n'ogw'abannansi. N'Amini yali teyasoma. Naye ebintu bino byakula bikyalabika ate nga bingi. Bikyalabika era bye kyababeesezaawo y'oxygen akatonotono ke mukyalinawo. Tuli mu kussa oxygen wa Amini. Amalwaliro agamu regional hospitals ezimu amasomero Boloza Amini yali teyasoma naye genda otunuulire ku mutindo gw'okusoma oba quality of education ku mulembe gw'omusajja yali teyasoma nga bakugamba that one is a university graduate nga you really matter. Naye olwaleero abasajja balina diguli 3 babakondemminga nti ne bwe guba mulimu tojja gufuna tuguwa mulangira yadde teyasoma nako. Tulina abantu abajja najja okusoma nga amaze ofuna omulimu. Bamuwa omulimu naye nga not qualified. Nakola nga bwasoma. Gwe yasoma n'omala ng'olina ebiwandiiko byonna. You have all sorts of qualifications nga tosobola gufuna. Kati ne tubagamba nga tutekewo etteeka buli mukungu wa government bamujjanjabirenga mu ddwaliro lya government. Bw'aba MP bakujjanjabirenga ewamwe gy'ova mu constituency mu malwaliro ga government agaliyo. Be basooka okuba omulanga mbu ya condemning ministers to die. Bw'obanga bali omunsi avaawa minister wa health. Kanungu si Kanungu. Bw'olwala bakujjanjabire ewamwe Kanungu. Ate gwaki ogamba waliwo olumu. Bwe yalwala bamuleeta mu kyerikopita mbu afunye entunuusi Misinde mbu bafunye minisita bali omunsi ali bubi bamuleesa lwaki tebamujjanjabira malwaliro gaayo. Kampala ye wali beta. No anti kati lwaki ekiri e Kampala tukiteeka eyo abali eyo bo tebamusolo. Anti kati engeri afisa minister wa health. Nabbanja. Anti engeri afisa minister wa health. Noza bino byonna byagala bijja. No, you don't need to be a minister of health. Nabbanja bw'alwala bamujjanjabire ewaabwe Kakumiro malwaliro geeyo geeyo ewaabwe lwaki mumuleeta eno kubanga she's part of government. Wano tulina abakungu bangi babajjanjabira mu America. Lwaki bakutwala mu America ne batakujjanjabirawo kujjako ze bayita specialized tetuzisobola wano diseases nga zeetaaga ba specialist. Ate n'eddwaliro ly'Erwole twateekawo twetaaga abakungu ba government babajjanjabirenga mu ddwaliro ly'Erwole. Ati kakati ffe twabawa ssente era bwe tulabanga babatwala ebweru kituluma mba sisobola kusamba ng'olinnya ku nnyonyi oba okuwalula kuba ennyonyi esobola okunteekako charges nti customer waayo mugize naye kitulumanya abakungu ba government mu abanyini government betuwa omusolo bwe mulwala ate okubatwala ebweru lwaki tebabajjanjabira malwaliro gawa. Eddwaliro lyaffe ery'Olubaga lwaki tebalimaliriza ery'Erubowa rather Lubowa kubanga baba bajjanjabirawo lwaki why do we spend mwatu ensonga mu government ekooyo okumalanga obutitimbe n'obutitimbe bwa ssente okutwala abakungu bayo ebweru okubajjanjaba n'obulwadde obuteetaagisa ne tugamba isoke sente tezayisibwa emirundi n'emirundi era bwe nalabye wano mwekangabiriza ku makubo gano simanyi ge baliddeko sente Mpigi Express ge baliddeko sente nyingi nendowooza nti ne Lubowa bagenda kumuleeta. What happened? Everyone is silent. Buli omu asirise ate ne bannansi abakungu bano basanga ne bannansi abatategeerekeka. Omuntu omulaba ali bubi ne bwalaba abakuba enduulu yasooka okukuba enduulu abantu babeesaawo ku bukunkumuka
buntuntu buliawo abantu ne balonda abakulembeze ng'ogyeko abanyagulula obukulembeze naye n'alonda omukulembeze nga lwiri n'ekifo ekitandikibwako ekyobwa kansala nga takisaanira nene bakugamba oyo mubaka wa parliament nga tasobola nakwimira ku fula ya parliament na sustaining statement kabagimugambe mu lulimi lwe lwazaalibwamu nti tubako kyotubuulya mu lulimi lwe sijja kugamba luzungu naye mu lulimi lwe lwazaalibwamu nga tasobola kukisusitaininga so kakati nze waliwo omuntu omwe eyabba akalulu eyo ewaffe mu Bulemeezi nembagamba oyo tasobola kwogera ne sentence neegi mu parliament neegi ne bwe bokimuwandiikira waliwo ze bayita matter of national report ne bwogimuwandiikira n'ogimugamba gisome nga tasobola kugisoma naye nga bakugamba oyo MP nga ne bwomuyita mu debate nti tugenze ku discussing about health lwaki embeera y'ebyobulamu eriawo nga n'abakulembeze ate mmwe mutandikwa okuwaayo obuntuntu mbwe mupi yaguza ambulance why does an MP buy an ambulance nga ate oli part of government oli wa government tozigula ne batekako amanya nga togiwakanya togiwakanya you a member of parliament you belong to the ruling party why do you buy an ambulance notagenda wali eri n'ogirobinga ne bagikuwa nze waliwo gye nalobinga nagenda okulaba nga n'abafere bajereeseeko kwanze nali njagala ewaffe okuvayo nga buli ddwaliro okuva Kolese Center 4 lirina ambulance era we nagenda Essemuto ne mbawo ab'Essemuto emifaliso omufere omu najja ennaku ezo n'ajjako amanya gange nalaba gye bakugobesa emifaliso n'engizaayo omusawo omu n'aŋŋamba gituleetera bakugobeza basobola otwayadde akafaliso so tegyaliyo ogirese abantu basigalirewo kubanga it is a set up nti tulina okubakonda eminga nga ne bwalwala abeera ku kagundi ku kasemiti kati ffe abamu nga kufe balutamaguzi namanyanga ne ngamba nti omuntu wese muto yanonda kambawe nenkwata emifaliso nenjibawa ne bajja ne bagigobya nga tebasobola twalayo tebasobola kulobinga ate dejentuteo ne bajingobe omusawo nangamba ffe gituleetere nenjitwalayo kati ate n'amanya ne bagenda ne bagajjako bateekeko agaabwe kakati naye ate era ebyo ababeera mu community baba babiraba gwe omubaka wa parliament ng'oli wa kibiina kye NRM you are member of NRM togiwakanya lwaki oleeta ambulance ye ya private kuba eyiyo giteekako manyago n'ekifaananyi kyo sirabangayo omuntu yali awadde ambulance nga tasoose kusaako manyage na kifaananyi kye era n'omuntu abaana agikozesa alina okugula amafuta kati eno eya gavumenti ebeera waawo erina okubeeramu amafuta gwe n'obeera n'ambulance ya gavumenti nga obamala kuleeta mulwadde ogitwala ogifiweringa kuba etteeka ligamba ffe abatambuddeko ambulance 24/7 n'okubaamu amafuta nga n'eddereeva waayo waliwo dereeva akola emisana n'akola ekiro naye eza wano omulwadde bw'ajja nga tetulina sente z'amafuta ng'omulwadde ali wali afa gwe ng'omubaka kyotandikirako opuresinga gavumenti nti waliwo ffe ebintu bye tutajja kukolayo private nga gavumenti weeri zino sente zemuyisa n'ogamba omwana akola internship oba bano abaana ababeera mu malwaliro kubanga be bakola emirimu gyonna egisinga n'omugamba tewali sente ya allowance yo naye abavudde South Africa bamulya bisiike kambaweeyo miliyoni 2 walabyeko ku bavudde South Africa akabira gavumenti nti mpa gavumenti yabo mamusini yali ayogera gwe mpaayo omukuba million 2 baki ngoba wasn't it something good no it's not but sikyogera mutima mubi naye lwaki gwezo sobola okukwatako n'owo mu South Africa kubanga mu South Africa yavudde yeri wano waabwe abali e South Africa abasinga tebaliyo abali e South Africa tebaliyo lwakuba nti no bagendayo for holiday bagenda lwakuba gavumenti yewaabwe wakambi holiday abantu abali e South Africa muje muita diaspora badduka wano kuba wano wabi badduka wano wabi mirimu gibuze abala bagala kuttibwa mubateeka ku mitimbagano mutwogeddeko abalembeera mine baga bakatuddukire South Africa kakati ate South Africa ne baga muddeeyo mulongoose wammwe fenaffe tubakooye Uganda teriyo lutalo nti lwabaddusizzaayo muddeeyo mulongoose wammwe katwe bakomyewo wano baba tutte kyankwanzi mumugende muwane simanyi mukole ki ng'omuntu talina kutwala kyankwanzi
okujjako kubanze n'abatundu ne bagamba nti bano these have been state agents in South Africa. Owakanye kyogenda wane ekyangwanzi we bagenda. Kakati anti baba patriotism on what? Do you need to teach me patriotism? Ebyo tubagamba bolina patriotism kitegeeza ki Uganda. Moyo gwa gwanga bakusomesa musomese. Moyo gwa gwanga mpa yense musomesa. Omusajja akujjako civic education mu schools. Byonna nabijjo n'ebitabo ne babijjo ne babikweko baba abyocha. Ate kati akusomesa moyo gwa kuki? Onsomesa moyo gwa kati gwegwe balina okusomesa moyo gwa gwange yatutto mulwadde n'olaba ebyabadde emulago. Tondeta maziga ono. Ala nidda. Mitwalo 10 mu ward. Modoli ya government. Mujja kukiwulira. Mujja kukiwulira. Ate gwe olaba kujjako 10 nga nkulaba olimu olwa Piero yu. Na yono gwe basanga nga musajja kugambye eti oliwa Piero yu nkugambye nkulabanga. Kwe ebintu ebisinga bye twogerako mwefuula abatabiraba. Musooke mu bifeesingeko in reality. Bwe munaamala okubifeesingako. No sikwagaliza but you are supposed to run the hard way. Omukyalo ono ali eyo amazewo weeks 3. Weeks 3 buli lunaku mitwalo meka? 10. Mu ddwaliro lyaki Referral Hospital National Referral Hospital emitwalo 10 asasula gyaki wasula karumu apangisa kyapangisa mu ddwaliro lya gavumenti n'enkola egamba omuntu bw'aba afudde tebamwogerako bibi era omugamba bugambi nti Katonda amusaasire ebyamusobako tewaliiwo nnyo byojja kumuyigirako na butamuyigirako kubanga abadde muse mu gavumenti ebikolobera ebiri mu gavumenti abadde n'ekifo abadde minister for so long mu gavumenti eno fe ebitunyigiriza buli minister abeera mu gavumenti bibambe mukakatako collectively okujjayo eddoboozi bw'aba abadde asobola okwogera lulinga akyasobola okwogera ate ne gavumenti tukikubira bannange abakadde abo be mukaka mu byobufuzi bajja kutuuka oli akutukire mu parliament omulambo gugwe ku fulaawo Musajja abadde tasobola nakwogera yali badde mwamumuza ddanga atuula waka. Mwe mwamuviiriddeko n'okufa abambadde bamukaka ebyobufuzi. Bamuletse abana abamuleeta mbu jangu olonde simanyi sovereignty bill ne mbeera wona n'omutuusa kusa ng'afudde aweddemu n'ak'obuntu. Oyo omuntu yenna bw'asavinga n'aweza emyaka 65 ekigenze wali nnyo giba 7. Nikati omusajja afudde n'emyaka 87 mumukakakaka mumuteeka eno mu kifo ky'okumuleka waka n'awummula ensi gye mwepikirako temusobola kgenda nayo. Era ffe tugere tuba abalodooza tebamanyi kyali kibaddewo mu nsi. Wano waaliwo abasajja baali beepikidde ku nsi eno ng'oyinza okulowooza be bagenda ogisikira. Wawulyako ku musajja gwe bayita Nebukadduneeza mu Bible. Nebukadduneeza mu Bible omwo Kerode. Wawulyako basajja beepikira ensi n'olwaleero onoonya amalaalo gaabwe tolinawo ogasanga teebereza na buteebereza nti oba oluwangawanga lwe lwagwawo. Wano mu Afirika twalina abasajja basese ku Mobutu wa Zabanga wa Kuku. Ngoyinza okulowooza Kongo baligenda nayo. Mobutu Sese Seko Wazabanga Wakuku ono gwe badogamba ono gwe bayita Mobutu Sese Seko Wazabanga. Sajja ayogera uno wano mulina wano yali aboggola. Waliwo omusajja gwe bayita Muammar Gaddafi. Muammar el Gaddafi. Gaddafi abakolera nako wano ebintu bingi nga zeeko wano. Amasappe wangamba nga tiyajjanga n'obukyala. Waliwo Bokassa. Bokassa Gaddafi we yajjanga yalina ng'obuwala bwe yajjanga nabo bw'amasappe mbu bwe bumukuuma oba bwe yagenda baani abaabwegabula abaabweddiza ne yajjanga n'obuwala nga bagamba mbu kakukwata kakujjamu n'omutima n'engalo zaako mbu nga bukambwe ennyo obukomando buzibu nnyo bukomando naye waaki bukomando tebwamutaasa. Bamusanga mu mufulejje be yayitanga emmese bamugamba olina okuvaayo. Bisobola okutuuka wano. Munange bwe bukya bulina okuziba ekyo kyomanyanga. Twalina abasajja wawulyako omusajja gwe bayita Bokassa. Bokassa. Yes. N'abalala bangi nnyo ababadde wano ba Saddam Hussein. Bwe bajja mu ntaana nga yeekwese nga talina na budde busalabirevu. Nkumenyere ki kakati. Bokassa ali wa Central African Republic. Jean Bedel Bokassa. Bokassa
abo ali mukambwe nga balowooza ensi zaabwe ne batabani baabwe. Mutabani wa Gaddafi baali bamuyita Al-Kusiramu ngatta abantu ng'alina ne faamu ya Ggoonya ng'omuntu obwo aba abuze bagamba no gundi yabula nga babotwala mu faamu zaabwe za Ggoonya. Naye olwaleero osobola okwogera mu Libya nti olina akakwate ku Gaddafi. Ensi togyepikira. Era bw'obeera ng'oyagala okusoma ebyafaayo by'ensi obeere mirembe. Be humble. Kakati ono mukwano gwaffe abaddewo mu buli regime ku mirembe gya Amini ejani abaddewo ate nga mukulembeze sijja kukugamba yaliko n'omuyeekera oba West Bank front ekibiira kyeno kyayitibwanga West Bank front. West Bank, I'm just forgetting the name. I think Rescue Uganda National Rescue Front. Uganda National Rescue Front. Rescue Front. Kakati abo bonna babaddewo. But do you think these people can learn from him? What can you learn from him? Bamugedde ko traits enungi. Nto era tusobola kati yagambye nti ono abadde mulwanirizi wa yali dembe. Kugambye eki. Abadde ayagala nnyo enkulaakulana, abadde mugatta abantu, you know. Bwe bajja wano basoma empisa ezaffe ez'Abaganda. Omufuto mwogerako kiki? Kibi. Kati enneeyisa eyo emutenderezeddwako ennyo olowooza balina kye bagiyizeeko banedda. Ngano tewali ayiga. Buli omu oyinza okulowooza nti bano banaayigira ku bannaabwe, wano tewali kuyiga. Wano buli omu alina bakayita kafuba sajja. Kasajja fuba. Nkola ya kasajja fuba. Kasajja fuba buli omu amanyi wa kitalo. Omanyi tozanyiranga ku budde. Time nzibu nnyo. Waliwo ekifo gye batandikira okusoma bino ebyessaawa e Bungereza. Abangereza batera ne bagendayo naddala bannabyafuzi nga babalaga. Don't play with time. Empologoma esobola okuba ey'amaanyi ennyo nga yeefuga ekiraalo, ng'efuga ebiraalo n'ebiraalo. N'ebiro bituuka ne bagitwala entyagi. Nebeera eyo nga n'akamyu tesobola kagoba n'ekakwata. Ng'ekuze. Naye empologoma esoma ebiro. Nemanya nti there will be a time nga sikyalina relevance yonna newe weekaka ku nsi n'ogyekakaatikako ng'eyeesibako supagulu. Era etuuka n'ekuthrowinga out ensi n'ekurejectinga at whatever circumstances. Naye gino emirandira gy'oteekawo oba emisingi bagita foundation. Gaddafi oyo omulaba era alinga Moses Ali goyogerako omugenzi. Gaddafi singa Gaddafi yateekawo emisingi n'olwaleero yali badde mulamu ng'akyalya. Bamutidde batabani be bonna Islam n'ebizimbe be beewaananga nabo because they had conquered Libya ng'efuuse ya family. Ono senga akola wano, taata obutakola wano, mutabani wa gundi. Ng'ayagala Africa yeggasa awamu United States of Africa. Ne sitaani alina baawe ebirungi. Ne sitaani alina baawe ebirungi. Naye nga tusigala tugamba the devil is a devil. Tetusobola mu praising. Kakati yajjangayo ng'abantu beewaabwe bakaaba ne batusomesanga nga tuli mu primary nti bw'obeera e Libya mbw'olumala okusoma bakuwa ennyumba ne bakuwasiza n'omukazi bwe bakubuuza ku makya onoonywa ku mata ne bakuteekerako ne dishi ya DSTV mbu simanyo enkomerero y'omwezi nga bakuwayo ku token. Where are those things? Baatulimba nnyo. Baatulimbanga. Kakati ebiro bituuka obadde mbulya ku stories z'ensolo mandika tugotegera nnyo ensolo obadde ngati empologoma esobola okuba nga ye king of the jango hard nga yekula n'ebiseera ne bituuka n'ekula empologoma ekula nga tekyasobola na commanding. Yes ekula ne baga gundi nga n'akabe kagirinnyako ng'ekuze ne kagirinnyako bwe kati nga tesobola na kakwata kapa ne kajja ne kabuukira ku mutwe gw'empologoma. Nosanga akabe ekibo kimanyi nekye kibuukira ku mpologoma. Kati empologoma ngalwaki there was once a king of the jungle. No, but once kubanga ebiro ebisolo binne byaye bijagala nga bigikululira kaliba anti kati mpaye ekisolo ekyali kiyambye ku mpologoma gwe kyolaba buli kisolo kigisabira kufa kubanga mu budde bwabyo yattanga ebisolo ebirala
empisi ngayita king of the jungle king of the jungle netuga girafe netuga buffaloes netuga ebisolo byonna kati ebisolo byonna ne bimanya nti wampologoma w'omusanga n'omwana we kuba ku mutwe bw'oba na capacity era tomulaga kisa empologoma tezaala era kati obwana bw'empologoma yo empologoma mu nsiko eyo bwekaddiwa obwana bwayo bugikululira kaliba gwembulirayo obwana bw'empologoma wali osanze obugikulula nti buno king of the jungle bugikulula era nabo bugamba naffe tuli okusurvival oli muzeyi wa mpologoma muleka agende oba kufasi sinkana ebyo byakola kibyasinkana kati n'obukulembeze we bubeera obukulembeze kwerekereza n'okufanike bayita ubuntu abantu bangi balinanga be basobola okukola ebyenjawulo nga kuwe ekyokulabirako Nelson Mandela yali asobola okulivenjinga eri abazungu nagaba no batutira abantu afe naye yatuuka ne bino ebitugavu ebimu lwaki olaba ebye South Africa byagamba mbu yabiryamu olukwe yatuuka n'agamba sometimes an eye for an eye cannot work in certain circumstances naye bwe tunagamba nti abazungu tubagire tunaafuna muki kati olwaleero ne buli muna Uganda gwe bakijja nnyo nayagala kuddukira South Africa eyamandera eri gye yasetinga eyokwerekereza kefe tulina wano bye mugamba nga kati obulabo omukulembeze wo mbono gwe baziise General Moses Sali alesewo ligase ye ng'omuntu ye abeewa bwe bajogerako naye ate bwe babadde nga boogera kubeeremeza mu buyinza nga bwe bifaananyi bannakenya babiteekako fomokale nga bamuleeta agwa mu parliament ogamba n'ofa kimunonga ne banne n'akabinja k'abanne abalowooza mbu ensoli n'okugyesibako ng'olukokobe olumanyi olukokobe bagamba bwe lukukwata okulujjako mbu oluteekerawo amasavu n'oluwooyawooya mbu gwe lukuggyemu enjala lutandika okulya ku masavu naye bwe oluteerawo amasavu era ne lulemerawo ofuna kabazzi olutema enjala lukwerippako olukokobe naye bagamba olukokobe luba kisolo mbu lulina enjala mpanvu bwe luba lunaakulya mulujja ne lukuteekamu enjala ne lukunyunyutamu omusaayi mbu naye okuluwooyawooya oddukujjako mubaleete amasavu g'ennyama erimu amasavu ne baluteerawo awo lusooke lulobere ku masavu gwe lukute naye bw'oluteerawo amasavu ate ne lukulemerako nga lukyakunyunyutamu omusaayi gwokola ki olumanyulako tosobola dumanyula kanti lukusimbyemu enjala ofuna kabazzi nga batandika oddutema bwe balutema naawe ejjukira nti balutema naawe bwe lukusika ogenda okwekanga gwe n'olukokobe nga mwembi mu lugenze olukokobe lugenze nga naawe omuntu ogenze kati bwe bukulembeze ebiseera ebisinga mugenda ne mwogera emboozi ku bantu bano ababa bafudde nga mwogera byamalayika byereere byabamalayika byereere yes it can be said but what lessons do you learn from those people omubaka yaliko omubaka olina okwetegekera olira sebo kubanga abantu abasinga bwe mujja nga mufuusa ababaka mujja ne gye bayita parliamentary excitement ovuddeeyo bakugjeeyo zze wano olowoozezza sente ogenda kukyakala okole ki ate n'akalulu wabbakabbe ng'olowooza nti lubiroze all the time omubaka ebbanga ly'obazzeeyo oba kisanja kimu oba bisanja bibiri oba bisanja bina olina okweteekateeka mu kike kye bayita economic planning oba social planning mwetegeke ate kati omusomesa wa primary afuna emitwalo 2 olumu nga tegijjira naye gwe omubaka nze mbadde mu parliament omubaka afuna obukadde 5 ng'ogasaalawo byonna n'omusaala afuna obukadde 5 buli mwezi omubaka afuna obukadde 5 anti kyenkugambye nti mpaayo ababaka abalina zaakedi bajja n'amabanja it is a set up system yagite omubaka bamuwe emmotoka ya $1,35,000 nze nkuwa ebibeerawo bano bagenda bawa 315 anti nkugambye yali atandika kati ono omubaka aliwo fe batuwa $2,000,000 bano bawadde 3 fe mugundi kati bano ababaka babawa $315,000 okugulamu emmotoka waliwo wajja mu parliament waliwo moka jola beyoze $2,800,000 kati je nkugamba IGG yali azzeekaawo n'abuuza ku mulembe gwa Kadaga ababaka baga nti naye IGG n'amala atulyamu olukwe najja nolaga buli mubaka twetaaga emmotoka ye wano ey'obukadde 2 bano bali ku 3
ogenda okwekanga nga 95% kujjako sipiika bali ku mpingu nga bali ku mpingu kati ebyo byetukuga nti ono omuwadde 315 bwogenda ku parking kuba parking eri open gwenga ijiji mwenge bitongole muzirabawo kuba nabo bagenda okujja ogo musango tosobola ku diverting sente za government anti kyebanga bazikuwadde gula motoka kati what do they how do they account for that money kyenkugambye mukali so mukola mutya anti kyenkugambye nti mukali kyaffe twakkiriza buli omwabe muyaye abatukulembera bakkiriza okuba abayaye n'abakulembe ne bakulemberwa bayaye fena tukkiriza tukole society nga yakiyaye nkugambye nti goloza bayijja babaddewo babadde tebajja ku lujja lwa parliament bajjayo no mu bukiiko buno obubakunya nti owaye enembalyo naye bwali mubuuziza nti ne naffe nga bayijji twagala kumanya mutulage ku motoka je wagula mu milioni ezebimotoka ebibiri kati olwaleero n'otuuka wali mu parking ezebisatu 15 teziriwo anti nkugambye bwe ziba nyingi nnyo ziringa 5 bwe ziba nyingi nnyo 5 ajija asitukiremu na nkubuuza bubuuza kuba oli agambye nti ababaka abaliko ababaka omwami akubye yani ambassador wa Big Talent abaliko ababaka basaba government ebalowoozeeko olwo abataliko babaka omusirikale bamujje mu majenga talina na wagenda kusula kwanza ekirowoozo kyange kyali kigamba nti buli musirikale gwe bagenda okuwummuza government eteekewo nga bwe engineering department oba ekitongole kya NEC kimuzimbirenga ennyumba bamuwe semiti bamuwe amabaati bamuwole n'okumuwola abasirikale abapoliisi abasomesa aba secondary aba primary abo niyo omubaka abadde afuna milioni 5 kino kiwulirize ng'ofuna milioni 5 ng'ate tulira n'ababaka abakodde nnyo nga ne bw'omukabira tasobola kuwaayo 2,000 ng'akwata omutereke gwe n'aguzaayo eri n'aguinvestinga ng'ogyeko ababaka abagaba tumaliriza waliwo nakugambye ku kya private hospitals nga operating a two-tier charging system where a public hospital has both general or free or heavily subsidized wing and a fee-paying private wing is a well-known international phenomenon in both high-income and low-income countries. Ani akugambye ate kyogere mu Luganda akugambye atya nti ekyamalwaliro ga government okuba ne private wing gye basasula akasente akatonotono oba akanene ne tayi endala basayidi endala gye mutasasulirako ddala kiriko mu kya bulijjo mu nsi zonna ezikuze nezitannabakula waki wano okiteekawo national referral giteekeko national stroke private referral tumaliriza oli ayingira Adam Kungu